kulembezanga bwa Kabaka kubanga kwe tufiira era ensonga zammwe era biki n'ebirala. Kamuwange eriyo abaasika eriyo abatakyenyigira mu nsonga zonna, eriyo n'abeekweka n'olumu abayinza okukemekkerezebwa okukemebwa okuzikotokera. Ensonga lwaki ntandise n'okwebaza bano kubanga bano basaale ensonga zino bazitambulirako. Kamuwange ekyo nga nkimaze nga tutikkula wano bannabuddu byogerwako ng'essaza ly'amaanyi, simanyi baba bakijjawa kyekyo, kale ekiba kyekyo mwekubireko mu ngalo. Singa okuweereza enseenene mu Buganda kyekyabafuula ab'amaanyi, ono nkata tamanyi buwoomi bwa nseenene ne Edi Franka mubiru mukama wange. Era ekyo twenyumiriza mu kubeera nti no bannabuddu benyumiriza mu kiki kye bali. Osanga wano beeyogerako nga bannabuddu, obasanga oba Ssingo oba Busiro oba wa beeyogerako nga bannabuddu, nibo basanze emitala w'amayanja. Ekyo kikulu nnyo. Magandaazi wanazenga muki nga munnabuddu. Mu nsi yonna bannaffe Abamerika bagamba leka omulala akwogereko, naye Abangereza bagamba nti oba tewali akwogerako wakiri gwe weeyogereko, wamanyi okwefuulira nti bannabuddu ekyenkiso kye balina oyinza obayita Abangereza ba Buganda. Maaniyo ne bajje basinga okuba omupiira wano omuntu wa bulijjo alowooza yesinga okumanya omuki omupiira, tasobola kumanya nti nno nti Singa esobola okuba maaniyo ng'egikutteko bulungi kubanga ekyawe bakola ki. Kirungi nnyo okwenyumiriza mu ekyo ky'oli. Kyenjagala okusaba bannabuddu nti mufuuse ab'ettutumu ennyo olw'okwekkiririzaamu n'okwagala kye muli n'okusomesa abaana n'okukola ennyo. Tubasaba mwongere buli kye mukola kyonna kijjeyo ekyo Buddu. Temujja mu luwalo buli omu agenda olwale baani abajja nti Buddu nti Bulanga ejjudde. Tugenda mu mmwanyi terimba nti ki nti Buddu nti buli muntu ayina emmwanyi. Bwe tugamba nsonga za Buganda nti Buddu. Bwe baayo abalumbaganya Obwakabaka oba Kabaka oba Katikkiro baani nti ab'e Buddu mwe mukulembera. Ekyo kijja kwongera Buddu okubeera ey'amaanyi. Eriyo abagamba kugamba you'll be walking the talk mu buli kimu nga buli kimu Buddu yeki. Mwongere okubeera nga temukwatikako, nga mwongere okubeera ab'enkizo wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Mukama wange kyenja okusembyayo kikwata ku bulwadde bwa mukenenya. Wange Kabaka ye munyenyeso y'okulwanyisa mukenenya mu Afrika yonna. Era obulwadde buno Kabaka alina wabutuusizza mu kubukkakkanya. Ne bannabuddu abazze wano nsaa kino mukiwulire. Obudde buno mukama wange obulwadde buno bwongedde okusituka mu miti emito wakati w'emyaka 15 n'21. Ekisinga okwennyamiza titala y'obulwadde buno mu Buganda ekwatiddwa Buddu. Mu Uganda eno bannaffe abasinga befo Kibotro, ne wano mu Buganda disitulikiti y'Ekyotera ewali eggongole n'ey'Akasaali eri nnamba emu mu Buganda kusaasaana kwa mukenenya n'ebitundu 13 n'obutundu 2, so nga National Village eri ebitundu 5 n'akatundu kamu. Bo bakubisa mu National Village emirundi esoba mu emeka mu 2 olwaleero. Era mu Buganda disitulikiti ekwata ekyokusatu ye Masaka, ye Masaka disitulikiti. Ekwata ekyokuna ye Masaka City. Ekwata ekyokutaano ye Kalungu n'ebitundu 9 n'obutundu 5 ku buli 100. Abayingiramu kaawo abeekiikamuko mu kyokubiri ye Kalangala, ne bw'oba Kalangala Buddu yeekulembera neyeemyuka singamba tewagenda maaso batagenda kuzzaako bukomansimbi naye mukama waye kaakoma badisiseebu nja zimalayo. Awo nno bassebo ne bannyaba abaana baffe nga bagenda mu luwummula oluwanvu, nammwe abaana abato temuna kye mugenda kufuna mu kubeera mu bikolwa eby'obukaba. Abazadde mbasaba tokoma kuzaala mwana wo, kubanga omwana wo si agenda okusiiga mwannyina mukenenya naye omwana wa muliraanwa. Tudde tunulye n'abaana b'abaliraanwa, abaana babeere ba kitundu. Bw'olaba omwana ng'awabye muyambe, ye muka mwana wo ye mukoddomi wo. Mukama wange nandibadde certificates naye ndaba embeera y'obudde eganyiza
tunaakomawo n'ebirala ne tubikola naye nsooke mpite Katikkiro. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza awangale ayisa abasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Joseph Kauchi, Weshtiwa Haji Magandazi, Kako, Nakumusana, Honorable Katabazi, Mukibi, Speaker wa District Allen Luanga, Reverend Benoni, Tewasoboke, ate ne ssentebe Gombola mwami basudde weesanguza waliwo abaami ab'eggombolola mwenna abali wano n'abamyuka bammwe n'abamiruka mwenna abaami n'abakyala. Olw'enkuba ngenda kuyita mangu kubanga ensonga eyinza okutabuka mu mbuga wano. Abatamanyi olwa bannaffe abaana wano, nze bannaffe tubaaniriza nnyo mu kulika ekkubo era nga bwe tulaba amazzi Katonda yatugabudde tetugeekanasa n'akatono kubanga enkuba eno tubadde tugirindiridde ebbanga ddene. Bye tulina okukola ate kiba kitegeeza enkola zaffe kubanga kyetuba nti bwe yatuteeka mu nsi naye olaba tusobola okuzimba amayumba ab'eggombolola zino ezizze mu luwalo luno kubanga ensonga ate kyemukoze ekirungi kwe kuleeta ne ba musaayi muto. Ensonga eno tubadde tugikkaatiriza buli kiseera kubanga neffe ffenna singa tetwale munnamulondo ye yali alamula Obuganda. Ensonga eyo bweyogerwa tusituka ffenna ne tukuba mu ngalo ffenna buli omu waali ayimiridde musabira okuggyako ng'olina ensonga nga muzze okuleeta oluwalo. Ensonga si ya buwaze, ensonga yakweyagalira. Tukola ensonga zino okujja okulaga Ssaabasajja Kabaka nti gye tuli eyo tuli bakozi kubanga nga bwe tumanyi twagaliza obulamu obulungi. Era kyemuvudde muwulira wano abaami ab'eggombolola boogedde zaako ku nsonga ya oluwalo nti oluwalo si buwaze naye kwefumiitiriza kuleeta ku ebyo. Kubera twagala nnyo nga muzze wano nti ebintu bye mukoze bye muba muleeta. Bwe tukubiriza nga bwe mumanyi mwanyi terimba twagala twegobemu obwavu. Twabasinga wano kakati tukuza emyaka kubanga nze bwe mbabuulira ndi myaka 77 ate boogedde oluguudo olugenda e Mutukula olwo olw'ekyotera kuzirwempitako kubanga ekyalo ky'Ekiganda nga bwe mumanyi nange mba eyo waffe era ddala najja eno kukola mirimu mbaweereze. Olwekyo mulaba nti kakati bwe twatandikanga bwe tutyo tuli bato tukuze tutandise okuweereza ate nga singa emmwanyi ezo tezaaliyo naffe tetwandise kusoma kutuuka mitendera gino gye tuliko. N'olwekyo tuzzeewo okujjukiza oba okutukiza ensonga yaffe eyatukuza eyatulera n'etuteeka ku mutindo ogusaanidde. N'olwekyo tugiddemu kubanga ya mugaso ate nga kakati nga bwe mumanyi nti emmwanyi ezaffe ez'edda z'enkola ziri olw'embeera z'obudde ne bigenda bikyukakyuka. Abasajja ayagala mubeere nga muli bagumu, muli banywevu, muli bazito, mulina obulamu, mututte abaana mu ssomero, abaana basomye ate nammwe kubanga abaana bwe basoma ne bajja ne bafuna bye bafunye ne bakola ssente ate ezo ze zivaamu mmwe abakaddiye ezinasobola okubalabirira kubanga ekyo gwe mugaso azadde omwana n'omuleeta mu nsi era n'omuteekateeka asobole okuvaamu ekyo ekinaayamba gwe okusooka ate n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kubanga nga bwe mulaba nti ebintu bino bye tugamba mmwe mutooleko ku bye muleese mujje mulage embuga nti amaanyi ge tulina bwe gati ate temwemalaamu kubanga twagala mujje n'enkeera mutulage nti kikino kye tukoze.
kakati ebintu bino tubyogera fenna twagala tulage nti tulina ebyokulabirako kubanga nze nange kakati gye mbagambye nva kooki naye kooki ninayo emmwanyi nalima era juzi zakatandika okubala kubanga omwaka guno kwekungula okusoose nga ziwezezza emyaka 2 naye nagyemu obukadde 2 yiika 2 n'olwekyo kitegeeza buli yiika yavuddemu miliyoni 1 naye okubala n'enkuba eno etonnye bwe natandika okungula nze nsuubirira mu miliyoni 10 n'olwekyo kiba erirabikako ate kakati nga bw'olima emmwanyi oteekamu n'ebitooke kubanga ekyo nakyo kintu kirala ekijeeyo ekintu ekyokuleeta emmere mu bitundu mwe tuli ate nga mulimu n'okulunda kubanga zino emmwanyi twagala zireme kubeera mu bigimusa bino ebikoleddwa okukolebwa naye ebyaffe ebyakavundira ate byebisinga okubeera ebirungi nga mukozesa obusa nga mulunda nga emmere ewera awaka tufunye omukulu ono omulungi mu mbeera mu nkola empya ennungi nti oyinza okukola mu yiika emu n'ojjamu obukadde bwe mbagambye omuntu n'ajjamu obukadde nga 10 mu mwaka ogumu mu yiika emu olwekyo kikozesa obulungi ate kijja kutuyamba mu ngeri ezisingako awo nnyo okuba nti ensonga eno mugijjumbira eggombolola ezizze endowooza ziri 4 naye bwe mulaba nti muzze eggombolola 4 ne mujja mu bulange ne mujja okulaga amaanyi temulina ne mutuleetera bye mutuleetedde kibajjumbidde era mukkiriza amawulire agava emmengo era nga bwe twabagamba nti buli atiika embuga yamanye ensonga kubanga buli lwojja wano omanya ekintu ekyenjawulo n'atatuukanga wano kwega mweyongere buli kiseera kubawula emujja musangawo ekipya ejjemu bunnya nga bwe muwulidde nkoba za mbogo mutindo gwennyini gwe tujagaliramu nti ebikolwa byaffe biraga bulagizi nti ffe federo twagifuna dda tujja kutusanga nga tetwayitawo dda tugenze maaso ejja kuba nga nnyongeza bwongeza n'olwekyo ate mufisse musobole okuleeta embuga mwanjula ebyo bye mukola tusobole okumanya amaanyi gegali mu byalo byonna bye mutuleetedde okusinziira ku kyendabye muleese wano oluwezezza obukadde 27 mu emitwalo 89 mu siringi 4 aliwa omwami w'eggombolola eyaliisa ensonga eyo omwami w'omuluka ozizzeeyo ono mutabani waffe oyo ozimukuga nti zino zavudde wakatikkiro ng'akwebaza ezo engalo zennyini ozitwala omwana sanyusa okukulaba tunula eno mu bifaananyi kuba ebifaananyi sanyusa okukulaba weyanziza nnyo n'oluwalo obwerutyo bwe lufaananye tegeeza nti Ssaabasajja ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. Masaka Secondary School emitwalo 2 5 la sub-county Kenya Joseph emitwalo 10 since emitwalo Kigato White Gospel since Nile Vocational Institute emitwalo 10 Ambias Tree Farm Mwami Bwanika Kenneth since emitwalo 10 bibiri bukulula
Minisita tuwano mulandinga abanabasinze egombolola eyo nga bwe mbategeezezza yeyeetisse egombolola ezikiise olwaleero era nga ekwasibwa maapu n'ekwasibwa ebbaluwa esiima ate era mu ngeri emu n'efuna n'ekifaananyi kya Kabaka. Katudde kwabiri basajjera baffe omukubenga yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikubenga. Wano mu kaseera kano tweyanza Balusiza basebo ne bannyabo erinyanze salo mu magandanzi kabbo olwaleero ndi wano ku luwalo tigula luwalo lw'abantu Buddu kibeese nga kabbo ng'ate muyinza okukyewuunya lwakize ku luwalo ng'ate lw'ab'e Buddu omwana nzaala w'e Buddu wuunya lwakinzize ku luwalo ng'ate b'e Buddu bwe batukulwa omwana nzaala tumanyi nti ndi wasiga wasiga lubyayo butale ate ng'essiga eryo era liri kusangibwa Masaka era gye ndikulemberera ate era n'omanyi ebyenfuna bino ebya bizinesi zange Masaka faamu yange endi kale ndi Masaka ate ndi Kampala kulira mu kibuga Kampala ekya Ddondo ate nga nazaalibwa Masaka abadde sobola kulekerera bantu b'e Buddu wamba mu gombola ya mukiise mukungwe mwe muli ebintu byange ebisinga obungi. Oweekitiibwa Joseph Kaweki gavumenti ez'ebitundu ayogedde nti no bana Buddu obulwadde bweyongedde obwamukenenya nga tesa abasajja akubiza abantu okwekuuma obulwadde buno naddala mu miti emito buza kivudde ku ki? Abasawo ne bannyabo ekisinze okuleeta obulwadde buno okweyongera obungi naddala mu bantu baffe ab'Obuganda obutafa ku baana. Bannayuganda balwanye nnyo naddala ebitundu ebyewala balwanye nnyo okubeera nti bafa ku baana baabwe naye ffe wano ekipya kitandikira wano mu Uganda ate ne tugenda ntwadda kuteeka ku kipya ne tuva ku byaffe ekikadde engeri y'okufuga abaana baffe tebakyawulira okusinziira ku nteekateeka gye tubateekateeka bakyafaayo bagenda nankola ya kizungu singa olaba ennyambala y'abaana mu Buganda eyonoonese nnyo eyinza okwewuunya fedda twalabanga omukazi ayambadde empale nga kive olwaleero mu Kampala ekintu kyakyogerako naye kati n'ebyalo kisensidde omwana ne bwaba mwana muto n'ayambala empale omuntu omukulu ayinza omulowooza nti mwana naye muntu muto ate abaana baffe engeri gye batawulira bagadde nnyo omulembe ssente n'ebirala ebirungi kati byonna byonna biva mu kukola ki kuba nansimbi kati ssente bazirina genda n'abantu abasinga bukulu kalanga bawalaze obulwadde era obulwadde bweyongedde nnyo ku bantu ba Buganda n'ekwagala ennyo okuva ku nkola eyasangibwawo babeera nga bagenda mangu enkola ekizungu. Ssebo Oweekitiibwa Akaggo ate muna Buddu kati olaba ki ekiyinza kyetagisa okukolebwa ebintu ebyokwoneeko kubana okumala okweyisa abazadde babaleka ne bamala gambala obugoyegoye obubatipa ne baleeta okubateeka mu bikemuna ne busikiriza kati ki ekiyinza okukolebwa? Ekiyinza okukolebwa ffe nyini bazadde okuddayo ku nkola yaffe ey'edda yajjaffe abakitaffe engeri gye batukuzaamu singa abazadde banaddayo ku nkola eyo omwana n'abeera nga si mwana wa gundi wabula n'abeera nga mwana waffenna nga mwana wa kyalo olaba ng'akola ekintu ekyamu olina okumukangavvula ekyo bwe tunaddayo ku nkola eyo abaana bajja kutya kubanga ajja kumalira nti si tatya taata we na maama we kumulaba yekka oba ne kumulira ne bamulaba oba ne kukyala ne bamulaba bajja mukangavvula abo abaana baffe oba oli awo banaddayo babeera nga beekuuma obulwadde kuba bajja kuba batya buli omu omujje bw'anaabeera maama buli omu bw'anaabeera taata buli omu n'anaabeera jjajja kitegeeza abaana baffe osanga baneddako ensi siramu oli awo n'obulwadde nebugwawo
mwaka nga bakulambika mwaka gwa 2003 seba amanya mukulu w'ekitiibwa yani tuyanza se obubaka obwo kitiibwa Kaggo akise naye embuga olwokwana mu Nabuddu nze mulindwa nakumusana omubaka wa lukiiko wano naye ng'ate nze meeya wa division emu ku division ebbiri ezikola ekibuga Masaka kyokka ate era mu ssaza eryekitiibwa essaza Buddu tuzze wano ebibuga Buddu zirinya omulimu gwe zikoze obulungi nga kamaffe sipiika w'ekikola Buganda ate akitudde Katikkiro bwakirambise naye mukama wange ekitiibwa Joseph Kawukinga minisita wa gavumenti ez'ebitundu ayogedde naye n'akoona ku nsonga ya Mukenenya okubanga disitulikiti ezisingamu Mukenenya zizo ziri mu ssaza ly'e Buddu si mawulire malungi naye ate siyinza kutumalamu maanyi bwetubanga mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yakutte omulimu mu kulwanyisa endwadde ya Mukenenya ndowooza n'ekyokumanya obumanya Mukenenya eddaala kwali mu kitundu kyaffe nakyo kyabuwanguzi kubanga kitegeeza nti eriyo n'abantu okwekebeza ng'ate kyekimu musingi ogusookerwako nga n'olwanyisa endwadde ya Mukenenya so kitegeeza ki nti omulimu omunene guli gye tuli ogw'okulwanyisa Mukenenya era tujja kugutambuza twongera bwongezi kukubiriza abantu baffe tukulembera nti ebiragiro ebituweebwa mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya babigoberere abantu beekebeze ate abeekebeza ne bazuulwa balwadde eddagala balimire ate abaana abato beewazibwe ebikolwa ebiyinza okubaleetera okugwa mu katyabaga ka Mukenenya kyokka naffe abantu abakulu naddala abasajja tulwanirire abantu baffe obutasaasaanya Mukenenya nga twewala ebikolwa ebyo ebireetera Mukenenya okusaasaana tukuuma abaana baffe bulungi tubeewaza ebikolwa ebyo ate naffe n'abasajja abalabale baleke kusendasenda baana kubatwala mu bikolwa ebiyinza okubaleetera akawuka ka Mukenenya bwe tunaakola ebyo tujja kuba tulwanyisiza Mukenenya ate ne Ssaabasajja Kabaka tunaaba tumuwadde ettutumu olw'okutuukiza obulungi obuvunanyizibwabwe Dictor News Uganda tiwa sebo wekitiibwa katono ke tumaliza nako ogamba kiki abavubuka mu kitundu ekyo lwaki kiraga nti akawuka kabeyongeramu kiki kwagala nnyo byamasanyu kiki awo akimu ku byo ekiyinza okuleeta ekyo nti Buddu yeetooloddwa ennyanja oba yeetoolodde ennyanja akoona ku nnyanja Nalubaale okuviira ddala ebitundu ebyeno mu Lwera muluka eggombolola gyotegedde eya Bukulula tuba ebiri neweeyongerayo n'osanga eggombolola ya Bukakkata era egyo myalo n'ogenda eyo disitulikiti y'e Masaka yonna ekwata ekifo ekikulembeddemu kati n'ogendera ddala okutuuka lwonootuuka e Kasensero yenna oli mu Buddu twetoolodde ennyanja Nalubaale ennyanja enkula yaayo ku myalo waliyo obulabe bw'amaanyi mu kutambuza Mukenenya naye okulabufubanira kunene okulabika nga waliwo okukendeeza ensaasana ya Mukenenya so olw'ekikula ky'essaza Buddu nga bwe nkutegeezezza eyo ensonga nkulu naye ate muyitamu n'enguudo zino ze mwasanjala ezigenda ne zikrosinga amawanga gamba oluguudo nga bwe lutambula luva Kampala yitamu Masaka genda Mutukula ku boda ogende Tanzania naye oluguudo olugenda Mbalala n'ogenda paka Rwanda n'ogenda Kisoro Congo enguudo ezo ziyina engeri gye ziyongera mu kusaasanya Mukenenya naddala mu butawuni obutuukibwamu abantu abo bavuga ebimotoka ne batambula beeyambisa nnyo obutawuni obwo ne basiisira omwo ne bakosa ebyobulamu byabo kale tuyanza wekitiibwa kozi amanyi wekitiibwa nze mulindwa nakusa meeya wa division ennya tuyanzise wekitiibwa honorable Katabazi Francis Katongole omubaka wa Kalungu East mu Parliament y'eggwanga era nga leero tuze wano okuleeta oluwalo ng'abaabukula mituba ebiri kitusanyudde nnyo nti era ffe tusinze mu bazze ne miliyoni 10 n'omusobyo ne bazannyo bonna abasonze oluwalo olwo ne tuba nti abazze leero ffe tubalinnyeko waggulu abakiise embuga bonna
twebaza nnyo byonna ebikoleddwa ne Ssaabasajja okutugabula abakiikira akiikiriddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule okuba nti obubaka bwe batuwadde bubadde bulungi nnyo. Bingi nnyo byayogeddeko okwongera ebyenfuna ebyobulamu naye ekyobulamu kinkutteko nnyo kubanga bw'oba toli mulamu tosobola kukulaakulana n'okukola era ekyo kinkutteko nnyo bw'agambye nti ate siriimu ffe nga bannabuddu ebintu ebisinga ffe tubeera ku ntikko naye ate era ne mu siriimu ffe tuli ku ntikko nti disitulikiti esinga okubaamu siriimu yekyotera neddirirwa Masaka kyalo neddirirwa Masaka site neddirirwa Kalungu bigamba disitulikiti z'e Masaka mu Uganda yonna. Kalangala awo yokka yetutawaanyamu ebirala byonna ate Kalangala era nayo kumpi Buddu batulinaanyaawo ab'essese n'olwekyo ate ng'obulwadde bulabise nnyo mu baana abali wakati w'emyaka 15 n'abiri. Bano nno be baana b'essomero bangi nnyo bakemebwa naddala abali mu bisulo. Waliwo ebisulo byemmanyi nti amasomero abaana batoloka ne bagenda ne beenyigira mu bikolwa ebyo eby'abakulu ate okwesanga nga bafunye obulwadde bwa siriimu. Baba balowooza nti baagala kusanyusa mibiri gyabwe ne basanga nga ate beesaanyizaawo. Abaana bangi nnyo abafudde obulwadde buno n'ababulina bayitirivu. Kati nekwegattako abantu ab'enjawulo nabo ate ababulina abasinga balina ettima akitegeera nti abulina ate n'abusaasaanya mu balala oyo n'abawa ttima naye n'abalala abatabulina kirungi nnyo okwekebeza. Bw'oba ofunye muganzi wo mwekebeze kati muleme kuba na risiki eyo. So n'olwekyo nkubiriza abantu ffenna tosobola kukola kintu kyonna nga toli mulamu. N'olwekyo message eyo ebadde nkulu. Ssaabasajja ye ambasada w'ekintu ekyo UNAIDS mu nsi yonna ye ambasada waakyo. Kati n'olwekyo tetulina kumuswaza ate nga tukunkumuka olw'obulwadde obwo bwalimu nga ambasada. Kati abakulembeze b'enkya abavubuka abo abato muyinza kwongera bakuumiwe batya honorable nga mmwe muli abakulembeze mu kitundu ekyo? Kiva ku mpisa naddala bamaama mukuze bulungi abaana bammwe nga muba kyakulabirako eri abaana abo. Leero tufiiriddwa ow'ekitiibwa Joyce Butanga ye mukyala eyasooka okufuna digiri mu Uganda yonna. Akoze ebintu bingi nnyo ebyalema abasajja. Kati naye bw'otunuulira famire ye era abavaamu ab'owekitiibwa Mpanga baani bamaanyi nnyo bonna. Kakati olwekyo bamaama mbeegayiridde mulwane nnyo olaba nga mukuza bulungi nnyo abaana bammwe. Naye ate nammwe mubeere n'empisa ennungi kubanga abazadde abamu mulinga bubonero bwa ku makubo. Olagirira abantu ogenda ewantu gwe gy'otagenda. Okola ebikyamu ate olwo bagamba bo bakole ebituufu. Obeera weerimbye babuulire ekyo naawe ekyokola walk the talk. Ebintu by'obagambye ate naawe obikole. Kati naddala abakyala n'abaami mwenna naye ng'abakyala mwe musinga kubanga obuzibu bwe tulina kati basingo mothers bangi nnyo olw'ensonga nti abamu bafiirwa babbaabwe naye abalala babbaabwe bakitaabwe b'abaana baabwe we bali naye nga baafu. Ate ŋŋambe ntya kubanga oli bw'abeerawo naye nga talina kyayamba tabange eyafeera kugamba basingo mothers. Kyova olaba nti njogedde nnyo ku bakyala mufeeyo nnyo okulaba nga mukuza bulungi abaana bammwe. Bino ebintu babeetangire bategeere nti waliyebeerawo obudde obutuufu obwa buli kimu. Omwana asome amalirize bulungi ne digiri oba afune omulimo kati awo mutandika okugamba twagala mikolo ne tosaba mikolo ng'omwana omuwala ali mu senior 1 senior 2. Omwana omuwala yenna ali eyo olina okwambala engoye ennya lwana nnyo zambale school uniform, graduation gown, wedding gown ne maternity gown. Awo oba okimazeeyo naye abamu otandikira ku uniform ate n'ogenda ku maternity oba obitabudde. Uganda tubadde n'obubaka kono bakatabaazi nga naye akiisa embuga tuyanziza sebo Victorious Uganda tuwa na Blanket Mengo sajja bakiisa embuga ne badde ya Buganda oba ekigete ne badde ya Buganda nga balaga ne Buddu yesinga ye olutindo lwakatondo lwaleese obuzibu
wakati kalangala yesinga Buddu mumusinga muti yonna simanyi batugenda kugezaako kulaba Ito News Uganda Jaji wane Bulange Mengo na Kabaka avudde Buddu okukiika embuga.